wa Ghetto okusookera ddala twagala okuddamu nate kwebaza oweekitiibwa President twali tumalako omwaka oguwedde abakristaayo baba Christians yatuwa obubaka bwa ssekukkulu yatuwa ente nate era ne luutu ero twagala okumwebaza bannaffe bwe tubadde tutambuza ekisiibo kino abayisiraamu nabo tabeerabidde era y'ente eno gye yatuwadde tugenda kugabula eri abo bonna abagenda okuba nti tukuza nabo olunaku luno naddala okusingira ddala abaana ba Ghetto Mukono Sebuge essanyu eryo lyolaba abantu abo boolaba ye kasedde oyo boolaba kutukedde kufuna. Manjataza okumanya Ghettos abantu balinga bameka olina mu Ghettos ziringa mmeka n'okwetooloola obwagagavu bw'ekifo osobola okumanyayo Ghetto y'egundi abagenda okugabana ku myami. Okusingira ddala wana Ghetto ezeewala tufunye abakulembeze tulina Ghetto okuva ekiwanga tulinayo Ghetto zitaano tulinayo Vegas tulinayo Kidumbuli mu Kayembe Kidumbuli mu Kapeera abo tufunye bakulembeze era tugenda okubawa ebyabo tulina Ghetto okuva Ensuubo egali awo naye weeri tulina Ghetto yaffe wali Minnesota Gawunye weeri tulina Ghetto yaffe okuva Nasuuti bakyewaggula weebali tulina Ghetto zaffe wano okuva mu Bengaazi Wantoni weebali abo bali abakulembeze ne bammemba then tulina Ghetto wano we tuli mu kikko eya Mukono 11 nabo weebali okwetooloola Mukono district tulina Ghetto zidala eziwerera ddala tulina Ghetto 4 mu Kalagi tulinawo Panama tubeerawo ne Bengaazi mu Kalagi era wogenda enakifunwa nawo tulinawo Ghetto 4 tulinawo Bengaazi netubeerawo ne ensala zino sola zimenya amannya zonna naye nga tulina Ghetto ez'okwetooloola boda sayiri z'ennamubiru tulinayo Busaabale Kikubankima netubeera ne Ghetto z'ennamubiru tulina Ghetto yaffe eri Katoogo ne wano okwetooloola ekibuga Mukono kyenkana buli wano mu kibuga kyenkana buli kyalo eba Ghetto tulina Ghetto zino Kigombya z'Omukristaayo Site Rose Ŋŋandu tulina kwegamba buli kyalo so Ghetto weeziri tetuyinza gamba nti ente eno yegenda okuzimala naye at least abatono ennyo abanaaba basobodde okutuuka wano tusuubira nti ennyama eno bagenda kugifuna. Kitegeerekeka nti ente eno tegenda kumala Ghetto zonna kati kikyotuwanisa byekyandibadde kikolebwa okulaba nti bulijjo ebiseera ebisinga abatuwa ebintu tetusobola era kufuna kimala naye nga bw'okimanyi nti emu esinga 0 era tugamba nti oli waakuweeredde ekyo aba ategeeza nti akumanyi bulungi gy'oli kufunawo. Kano kalinga akabonero kakulaga pulezidenti ategeera nti abantu aba Ghetto gyebali si lwakuba nti luutu eri kiyinza okuwika nti baamutawaanya nnyo naye kati naffe agenda kiraga ekifaananyi kyakutegeera ku ground kyetuli era tusuubira nti ng'oggyeko ente bingi ebisobola okukolebwa abaana bano ba Ghetto kwemabegako abo baasomesebwa okubya ssako era batandise okusevinga esente entonotono tusuubira nti nga pulezidenti bw'ayambye abalala naffe agenda kutukwasizaawo obuseera. sirina ndaba abagamba omu kati esigaddeyo okugabana obuleyo okugabana yamanyange nafuna kusa kigala oyo kumwana wange wekomayi munnamawulire no wa Ghetto mu district tandika n'amanya amanya agange twagambye wa Mukono municipal tanga ntikira mu Ghetto y'omu Kiwanga kati yamani waayo naye nga kyamani waffe Ssalongo Mazinga Mukono office era yatuddukanyizaako ebimu okulaba nga tubifuna oba tubisinkana kuba senga taliiwo senga otono byetufuna ova gavumenti byetutaasa naye batudduukirizeeko ko
tudduukirize okuko ne ku birala byetannafuna tusobole obifuna obuyambi twetaaga bungi nga ffe abakulembeze bano abatuli wansi batubuuza bingi balowooza tebabikomene waggulu fena tubiraba era tuyambibwa ennyo okulaba nga tuyambibwa ddala abaana bano abakyali wansi etukulembera okulaba nga ekimu kibatuukako ddala obusobozi bw'ensimbi okufunamu bizinensi bafune capital bakole emirimu kifo kyokudda okukula obutuuzi mu ghetto okunywa obunyinjago okulya amayungi bezimbi ne bafunye pikipiki ezalooni tusobola obakonektinganga kuki kubagaggawazi bawa basobola okukola ki okuba obulungi kuba ffena tuli bulungi abamu twagula ne tetunazimba gavumenti etudduukirire yatudduukirire n'abasigadde bonna bajjeno bonna bajjeno ddamulira bajjeno ema batuyambe balemenga kusindikisi buno buntuntu basindike ddala ebintu bingi bamemba bangi nnyo abakulembeze bangi n'abataka bangi abawulira kino ekintu nga bakyagala naye balaba fe tufuniramu naffe tulina etufuniramu wabula twagala tudduukirizibweko gavumenti etudduukire eddaffe emigigi emito ebyo ebyange neyange Okay, olunaku olwali lwa EID tulaba wano abaghetto bazze wano bali mu kujjira nnyama okyogerako otya nga ggwe era nga mulanga kyoguli eri gavumenti gyatandika n'amannya amanya gange yenze luyitanyira muhani banje nga ndi mukyala nekolera gyange erya munene gyenkola ssente olwaleero olunaku lukulu lwa EID public holiday nze kyenkyogerako ku lunaku olwaleero olwa EID nti ekisookera ddala nebaza gavumenti okuba nga efuddeyo okuba nti nno erowooza ku bannaffe abasiraamu nabo nesobola okubasiibulula kuba pulezidenti Museveni tumwebaza nti nno yasiibuludde abasiraamu kubanga nti embeera y'ekisiibo batugamba olina okuddiza kati naye pulezidenti Museveni yalowoozezaako ku basiraamu naye n'abaddiza basobole okusiibulukuka obulungi nabo basobole okubeera n'essanyu kubanga ennaku 40 kituufu tegimalikako anti kyebaleko amanyago olunaku olwaleero olulaba otya omukulembeze gwanga wavuddeyo wuuyo abagabudde okyogerako otya olunaku lulungi nnyo kumwebaza Mr. President kyatukoledde okusiibula abasiraamu n'atuleetera era bino tugenda funyemba tugenda zifuna mu bungi ngaffe ba ghetto ghetto yaffe esangibwa nasuuti bagiyita kyewagula kampu era Mr. President tubadde tetusuubira kyagenda tukola leero naye tufunye essanyu lyansuuse nnyo lwa nsonga atudduukiridde bamu tubadde tugenda alemererwa ensonga z'enva kubanga essente tewali bulungi naye tufunye essanyu ly'amaanyi nnyo yabalira ddala Mr. President okusiibula abasiraamu sebo gyebaleko sebo amanya n'eddoboozi bamutakulesi Dawuda olunaku olwaleero olusanze otya ndaba lusanze bulungi olw'ensonga alhamdulillah Katonda atuyambye nti ekisibo tukimazeeko bulungi mubutabi buzibu ate n'ekirala netwebaza ne muzeeyi waffe jjajjaffe muzeeyi Museveni okubeera nti naye ate atukwatiddeko nnyo mu mbeera ez'abaana ba ghetto kubanga biri yatukwatirako mu Krismasi ate watuuse ne mu EID n'atukwatira ekitegeeza tayola mu mawanga n'amadiini wala ffena abeera atukwatirako so tusanyuse nnyo nti era tuli wano mu kalesanyu
abana bagenda kubanga bafuna buli kimu kyonna kyonna. Twebaza ne mukadde waffe Gen Ddamulira, sinza mwerabira, nemeja kuteesa bakoze kyamaanyi nnyo otugatta ku mulamwa okubeera nti naffe batujjukiranga abantu bano abantu abaana balemeddwa. Netwebaza ne mukadde waffe Deize mama Deize Sonko, Dr. Deize Sonko, kubanga yeyatuusa ku bano abantu bonna ffe baani aboogerako ne bajjeno netufuna n'amaanyi okubeera nti tutebenka tutaasa obumenyi bw'amateeka, kuba kati wenjogerera obumenyi bw'amateeka tebukyali bw'amaanyi. Wabeerawo obumenyi bw'amateeka bwonna tusobola okutusala amagezi gonna ate netubutaasa n'okweyongera okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka, kubanga kyekikulu kya byonna. Abantu baali batukozesa nnyo naddala byobufuzi nga batukozesa, simanyi kwokya bipiira, simanyi kola biki, ebintu byetwagala kati okuvaamu n'abaana bonna abaana bagenzi bebalaba nti bagenda bivaamu. So kintu kyamaanyi nnyo Pulezidenti Museveni kyakola. Mwebaze nnyo taata waffe jjajjaffe nemeja kuteesa ne Gen Ddamulira, mbebaza ne mukadde waffe Deize Sonko. Twagala ebintu bino bigende mu maaso, n'ekirala abaana baffe bafune ekibalema ennyo kubanga tukoze omulimu gw'amaanyi obajja mu mbeera naye kizibu nnyo okujja omuntu mu mbeera ng'ate talina wagenda bbeera. Kakati jjajjaffe baatusuubiza ssente bagenda zituwa, naye obudde bagenda zituweeramu kubanga abaana twagala obajja mu ekyo kintu. Twala abaana bano tubeere nga tubawa ssente batandike okukola, awo nno tulage naffe amaanyi gaffe n'obukulembeze bwaffe. Naffe tuli basajja bakozi. Kyogamba nti abasinga kati saawa tebalina mirimu. Saawa zino abaana basinga tebalina mirimu n'obwavu bungi tebalina. Tugamba tugezezzaako bakumaakuma obutaddamu ziri embeera ez'obudde. Naye mwetabako ku bino government programs like PDM namwe abagetoze Mukono. Pologulamu ezo za PDM simanyi, emyoga simanyi, zinezaani byonna tebinatuuka mu baana baffe, wabula tusaba bekikwatako ngoba obatuwa ofiisi, kubanga tuli wano ku ofiisi yaffe, bajje ku ofiisi yaffe tusobole okuyamba abaana baffe n'okutaasa eggwanga, kubanga ffe bwe tuba tuyambye abaana bano ne tutaasa eggwanga, abaana bano tuba tubayambye bona ne batukwatako, tusobola okufuna abaana bano tubafunamu omulamwa ne lwanga obubbi bukendeera n'abantu okubayisa obubbi. Ekirala bana b'obufuzi tebalindanga mu biseera bya kunoonya bululu, bonna bajje enoofiisi eri operera, bajje bataase abaana baabwe ebyo babasuubiza, so tebajja kulinda bulinzi mu biseera bya kunoonya kalulu baagala ebyokufuna bagambe naye kati tuzze. So omuntu anaaba tazze mu kaseera kano teketeke bano abaana bagende okutuuka mu bye baagala nga nabo bateefuteefu, kubanga omuntu alina okuteekebwateekebwa. Ogamba wali abakulembeze b'Emukono naye nga tebajjanga okubawemu abalonda bangi beeyambisa nnyo abaana mu biseera eby'obululu, bwemala okugwawo ne bivaawo bangi era tebajja. So mbadde mbasaba bonna bajje kweno ofiisi tuteeketeke abaana baabwe, abalonzi baabwe nabo babaagale bategere, kubanga babalonda nga bagamba bajja mu kampeyini bagenda balumirirwa. So ate akalulu kaggwa tebafaayo kulimirwa baana, ate abaana ne badda mu mbeera zaabwe embi. So kati twagala tukwatagane nabo ajje nga batuyamba.
Enyama jangu ogenda kufuna basi ate gwe olwadde gwali bagenda kukyankalanya somani sokwata kiriza wansi